Oluvannyuma lw'okumala emyaka 39 okuva mu mwaka gwa 1978 nga Uganda teyeetaba mu mpaka z'ekikopo kya Afrika. Leero ekibanyi kyakuggwa n'amenvu nga Uganda Cranes esisinkanye Ghana mu mupiira ogusooka mu mpaka z'ekikopo kya Afrika. Ttiimu ya Uganda gyegenda okusisinkana si nnyangu nnyo olw'ensonga nti y'emu ku matiimu ganaggwana mu Afrika, wabula nga Bannayuganda tebaweddemu maanyi na ssuubi. Bannayuganda balina essuubi n'obuvumu nti omukwasi wa ggoolo Denis Onyango talina ggoolo ya Ghana n'emu gy'agenda kukkiriza kumiitako, ate nga ye Falukumi Omutebi wa Cranes asuubira okuteeka akasito ku kisenge kya Ghana okutuusa nga ateebedde Uganda. Engeri gye twetegeseemu n'engeri abaana gye baagalamu ndabira ddala ng'omupiira guno tugenda gugoba olw'ensonga nti kooki n'abaana beetegefu bulungi era embeera gye balimu nnungi. Kati wentunuulira omuzannyi ng'Okyaya engeri gy'alimu ndabira ddala nga tugenda kufuna obuwanguzi era nga tugenda kuba nga ggoolo 2 nze mu kulaba okwange. Uganda Cranes omulundi ogusookedde ddala mu bbanga eddene egenda kukola ekyamagero. Olunaku olwaleero nze nsuubira buwanguzi, kyensuubira kubanga nze atali nabbi mba n'okusuubira, ate ekisuubiro kyange nkimanyi Katonda agenda kiyisaamu. Tusobola ogikuba ate Uganda nnungi, tulina ne gundi, tulina omukisa kipa waffe akyasinza okukwata mu gundi mu ttiimu Africa, kati ekyo nakyo tusobola okukibakubisa kyegeera kyenyinza okugamba nze ejja kuba omupiira lwa nsonga bagenze bamalirivu banywedde ate nga n'omuwanguzi eyawangudde mu East Africa wano Onyango wa wano. Kati awo tulina enkizo nnene nnyo, ttiimu ezeewalula era zituuka ne zitwala n'ekikopo. Uganda ng'omu ejja kuba omupiira, tetusigadde wano tusaba n'abasambi baffe balamu n'olweza baanaabi kankitwalewo nti omupiira gwaffe. Ttiimu ya Uganda esuubira okutandika mpira guno eriko omukwasi wa ggoolo Denis Onyango, Nicholas Wadada, Mulishidi Juko, Joseph Okyaya, Hassan Waswa, Tone Mawejje, Mike Azira, Falukumia, Kizito Luwaga ne Moses Soloya. Ate ya Ghana eriko omukwasi wa ggoolo Fatau Dauda, Haris Afuyi, Jafres Charup, John Boye, Jonathan Mensa, Rabiu Muhammad, Andre Dede Ayu, Kwado Asamoah, Asamoah Gyan, Abdul Majed Waris ne Christian Atisu. Abasambi Jordan Ayu, Emmanuel Ajemang Bodu ne Mbalaka Wakaso basuubira kutandikira katebe. Bo Bannayuganda bangi tebasobodde genda Gabon kuwagira ttiimu yaabwe olw'ensonga eziteebereka, naye ekyo tekibalobedde kulaga buwagizi bwabwe nga basinziira ewaka. Bangi basazeewo kwambala emijoozi gya Cranes ng'akabonero akawamu n'obwa Sseruganda, era nga bo abatunda essaati za Cranes bagufudde mugano anti babadde tebakisuubira kufuna bakasitoma nga bebafunye ku mulundi guno. Nnyo oba esizoni olunaku lwa Desemba tutekansi yatutawaanya okuva ku lunaku lwa 24 ne tutasawa 6 ne leero tutunze emijoozi okuva ku makya paka baatulese, ekitegeeza nti ttiimu ya Uganda erina obuwanguzi gye yagenze Gabon ne ttiimu ya Ghana era tusuubira nti egenda gikuba otandikira ku ggoolo 1 oba 2-0 okweyongera waggulu. Bwe buwagizi bwe tulina nti egenda koma abantu bonna bagula emijoozi babano ne wali obona obalaba baabali basasula busasuli okuva ku makya. Yadala bulungi nnyo besiiza abantu besiize langi balaze mu baagala ensi yaabwe era kubekyo tugenda kuwangula. Brian Katende mu byamizannyo, KTV amalindirire.